Kitaffe omwagala okwagala koko kwalubeerera gye tuli. Ne kaakano tuleese Katonda waffe okwongera okubaganya ebirowoozo ku kigambo kyo. Tusaba Mwoyo Mutukuvu yakiwandiisa atulungamye atuyigirize ateeketeeke mu ngeri esingako obulungi ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Bw'atunulidde ebyamagere byakolebwa okumpi n'ennyanja, Yesu Kristo ng'agenda mu maaso ng'abuulira enjiri. Byakuyiga ki bye mwaggyemu? Yesu Kristo okujja ku nsi yajjanga omwana wa Katonda, omulokozi. Ne bwe yatuuka kuno kwe yasuubira okuba nti alindiriddwa ng'omwana wa Katonda omulokozi okujja abantu mu bibi byabwe, nga balinda kituufu naye nga gwe balinda mulala. Bo balinda mulokozi wakubatakkuluza kuva mu busibe bw'Abaruumi, mu jjoogo ly'Abaruumi, mu ffugabbi y'Abaruumi. Olw'ensonga eyo emizimu bwe yajjanga ne gyogera mu public nti wuuyo omwana wa Katonda, ng'abasirisa musirike. Kisobola kubanga gyogedde bulimba, gyogedde mazima, naye nga aboogererwamu tebakitegeera. Mu kifo ky'okusiima nti ono ye mwana wa Katonda omulokozi azze tulokola, ate bajja bitaputa bulala kakasinga n'omulimu guleme kuggwa mangu. N'abamu be yawonyanga yabagambanga nti temwogera, naye emirimu gye yakolanga obwagyo nga gimubikkula, kubanga si gyali gya buntu. Ebyamagero bye yakolanga nga tebikolebwa muntu wa bulijjo, era nga abaabifunanga bebekoleranga analysis eyaabwe nga bakimanya bumanya nti ono ye mwana wa Katonda ddala. Obw'okwagala okuyitiridde, obw'okusaasira okungi, abaakitegeeranga nti ono ye mwana wa Katonda nga basinziira ku mirimu gy'abakozeemu, abo tebaddanga mabega. Twagala okuyiga lesoni ya wiiki eno tulabe ku mirimu gino, naffe tulabe ekifaananyi ki kye tunajjamu ku muntu akola ebintu ebifaanana bwe biti. Tugenda kubikkula Makka essula 4 tandika olunyiriri lwa 35 paka 38. Awo ku lunaku olwo bwe bwali buwungedde n'abagamba nti tuwunguke tutuuke emitala w'eri. Bwe baaleka ekibiina ne bamutwalira mu lyato nga bwe yali, era n'amaato amalala gaali naye. Awo omuyaga mungi ne gujja, amayengo ne gayiika mu lyato, n'eryato lyali nga ligenda kujjula. Ye yennyini yali yeebase mu kiwenda ku kigugu. Ne bamuzuukusa namugamba nti omuyigiriza, tofaayo nga tufa. N'azuukuka n'aboggolera omuyaga, n'agamba ennyanja nti sirika, teeka. Omuyaga ne gukakkana, n'eba nteefu nnyo. Tweyanziza nnyo mukadde. Kiki kye tulaba wano ekyewuunyisa? Kubanga mu lesoni baatulaze nti ennyanja si ntono, yali nnene. Kubanga baatugambye nti mu buwanvu yali mayiro 13, ne batugamba nti mu bugazi yali mayiro 8. Kati ate mu buwanvu ng'okkiridde ddala wansi fuuti 15, kitegeeza yali nnyanja nnene. Kwe kuli omuyaga. Kiki tulaba wano ekyewuunyisa ddala?
Mukyala Kabiito. Ebimu ku binneewuunyisa mu lugero luno nti okubeera kwa Yesu mu lyato tekwagaana muyaga kujja. N'ensonga endala mu be yali nabo mwalimu abakugu b'oku nnyanja, kuba be yasooka okuyita abana twalaba yabajja ku nnyanja, naye nabo amagezi gaabwe gaali gakomye. Subaka Kempa. Nti nebamulinyisa mu lyato nga bw'ali nga bwe yali. Lesoni yagambye nti ekigambo ekyo bakivunula kuba nti yali mukoowu, yali muntu nga bo. Bakoze okuva obwenkya paka zibi, lwafuna waateeka omutwe nga yeebaka. Naye muntu oyo yenkanidde wano, mumayiga genkanidde wano, yeebaka atya? Ye weyeebakira yeebakira emirembe gya Mukama Katonda we yali amukuuma. Ng'ebisigadde bweru tebimukwatako. Eryato lino lyanneewuunyisizza. Bali bagambye nti lyali ligenda kujjula, naye ng'ate yali n'ekigugu kye yeebaseeko. Kati twebuuza, ye amazzi nga tegamutuukako. N'olwekyo muwandiisi yagambye nti lyali lijjula era abalinga beeraliikiridde. Katusabe tweyongereyokko mukadde 39 paka 41. N'azuukuka n'aboggolera omuyaga, n'agamba ennyanja nti sirika teeka. Omuyaga ne gukkakkana n'eba nteefu nnyo. N'abagamba nti kiki ekibatiisa? Temunaakuba na kukkiriza. Ne batya entiisa nnene, ne bagambagana nti kale ani ono yaani, kubanga omuyaga n'ennyanja bimuwulira. Kati nja kusaba tuddiremu Koolo 39 lwokka. N'azuukuka n'aboggolera omuyaga, n'agamba ennyanja nti sirika teeka. Omuyaga ne gukkakkana n'eba nteefu nnyo. Bw'amala okukola ekyo, abali mu lyato, Mwami Brian, twalisuubidde baalikoze eki? Omuyaga gubadde mungi, amazzi gajjudde mu lyato, Yesu n'agamba bugambi omuyaga teeka. Abali mu lyato looza twalisuubidde baali zeemu batya? Abali mu lyato olw'okubanga baali bawonyezeddwa bandibadde bajaguza nga tuganga nga bawogana nti haleluya, tuwonye ki omuyaga guno. Naye ate beeraliikirira nnyo. Ekyanneewuunyisizza kubanga bazze balaba Yesu Kristo n'ebyazza akola, bandibadde bajaguza naye ate beeraliikirira bweraliikiriza. Lwaki beeraliikirira? Kubanga batugambye okusooka babadde beeraliikiridde muyaga, Yesu n'agukola ki? N'agukkakkanya. Ate ne batandika kweraliikirira Yesu kubanga batugambye they were terrified. Ne batya ne beebuuza n'ekibuuzo, ono yaani? Buzibu ki ddala bwe balina? Mukyala Kabiito. Obuzibu nze bwe ndowooza nti gwe bali naye tebannamutegeera. Bayinza okuba bategeddetegeddeko nti ye Yesu, naye byayinza okukola, they are underestimating him. Tebannamutegeera bulungi. Abasajja bano abali ku lyato baali bakugu ba nnyanja abagitegeera bulungi obukambwe bwayo n'okuteeka kwayo, era nga bamanyi nti bwesiikuuka bweti ekiddirira kufa tewali kirala, era nga bo balina okukkiriza muli nti kiteekwa okuba waliwo Katonda waaki afuga ekyo ennyanja. Ono gwe bali naye waaki wa bulijjo, wa lukalu eri mu mbeera zaabwe, nga beerabidde nti ye nannyini byonna ebiri ku nsi. Ekitegeeza ekibuuzo kyabwe kyali genuine. Ono yaani? Ffe tukiddamu tutya?
abalaba bo balaba batya? Balaba omuntu wa bulijjo akola ebya Katonda bitali bya bulijjo ebisaanye okukolebwa Katonda. Batya ekifaananyi kyesooka okufuna Yesu ng'azikiza omuzira ne bwe twandibadde ffe, kubanga tetuli wano, tetuli mu lesoni, tetuli 5-6. Musisi n'ajjanyeenya wano bw'ati natandika okunyeenya, Kuteesa n'asituka n'agamba nti Musisi sirika. Tubuuza ffenna amusirisizza ng'ani? Naddala baba tataddeeko nti mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu tugambako nti wadde awo kale. Naye ono yagamba bugambi mbuyaga sirika teeka. Ng'omutonzi nga nannyini nnyini buyinza ye ateekwa buteekwa okubeewuunyisa. Abantu bano okuva lwe baliko abavubi, bw'obeera ku nnyanja, buli kisinsa ekijja kiriko nannyini kyo akikkakkanya. Waliwo Katonda w'ennyanja, bakatonda b'ennyanja baaki banjawulo. Buli empewo bw'eva sayidi eno waliwo agikolako, n'eva eno waliwo naye agikola ki? Agikolako. Naye luutu eno omusajja gwe bali naye mu lyato yayogedde nti teeka sirika, ate okuteeka kwayo ne kuba kwanjawulo okuva ku mulala, kubanga guli gugenda gukendeera mpola okutuusa lwegukkakkana, naye guno gwakkakkanirawo. Abasajja batuufu okwebuuza nti ono ani? Kakati newe mbuuliza ekibuuzo, Yesu bw'asituka n'abanenya oba n'abanenya abagamba atya? Temutya, temukola. Abagamba ati temwena kukkiriza. Yesu yali abasuubira kukola ki? N'abagamba kiki ekibatiisa? Temunaba nakukkiriza. Mu mbeera eno yali abasuubira kukola ki? Basuubira kujaganya nti aleluya oba nakunyweza kukkiriza. Ng'omuyaga gukyakunta nga tebannaba nakwefubako kye bandisoose kumugaa nti owaayi eno tufunyeeyo obuzibu, naye beerwanako ne bigaana. N'empita gye bamuyitamu si abantu bali siriyasi nti gwe bayita ddala bakakasa nti agenda bakola ki? Kubanunula nti omuyigirizwa tofaayo nga tufa. Kwegamba naawe zuukuka tufe ng'olaba naawe ofe ng'otegedde nti ngenda kufa. Kuba ennyanja bw'etabuka buli omu aleeta amagezi, banaye tukole kino tukole kiri. Kati buli omu agaabwe gakoze eki? Gaweddeyo. Naye ye boosi yeebase. Yali abasuubira nabo okwebaka batuule butuuzi. Mbanze ndowooza Yesu kyeyali asuubira nti omuyaga guzze, bagende bamuzuukuse, bamutegeezeeko, bamumirekere, kubanga tukirabye nti ekikola amakulu nti oba omuyaga guzze naye Yesu bw'aba mwali mu lyato. Baali bakirabyeko wa? Tebakirabangako, naye ate bazze balaba byakola. Gwe ne baleeta omusajja omugenge n'amukwatako omusajja n'amuzza bujja. Gwe bayisa mu luufu n'amukako n'amuwonya. Bazze babirabako. Ebyo by'okuwonya naye ennyanja, amayengo, omuyaga binunekya. Ensi ndala gye balimu ey'ennyanja. Musumba n'obuzibu, they failed to connect events. Nti nga bw'azzaakola biri nabinabisobola. Naffe tulina obuzibu, twerabira. Tulina obuzibu obuddala. Kino kiyitiridde nnyo Yesu tajja kisobola. Ekitundu ekyo tubipima nsaba tukize tukiveeko, naye kyendabye nti naffe wano ffenna buli omu yalinako omuyaga Mukama gwe yakola ki? Gwe yakkakkanya n'aguzikiza. Ekitundu ekirala ekigamba nti osobola okuwulira akaama wakati mu bireekaana. Tuvudde ku muyaga ogusooka tuzze ku muyaga omulala. Twagusanze mu Makke ssuula 5. Tusooke tusome olunyiriri olusooka paka ku lw'omukaaga.
ne batuuka emitala w'ennyanja Musa yabageresene. Bwe yava mu lyato amangu ago omuntu eyaliko dayimooni yava mu ntaana n'amusinkana. Eyasulanga mu ntaana nga tewakyali muntu ayinza okumusiba newankubadde mu lujegere, kubanga emirundi mingi yateekebwanga mu masamba ne mu njegere, enjegere n'azikutula n'amasamba n'agamenyaamenya ne wataba muntu w'amaanyi okumusobola. Naye bulijjo ekiro n'emisana yakaabiranga mu ntaana ne ku nsozi ne yeesala n'amayinja. Bwe yalengera Yesu ng'akyali wala n'adduka n'amusinza n'akaaba n'eddoboozi ddene. Olw'omukaaga lugambye bwe yayengera Yesu n'adduka n'amusinza n'akaaba n'eddoboozi eddene. Ani asinza? Musajja ono oba dayimooni ali mu musajja ono? Brian. Tuze tulaba olutalo olunene nga lwetooloddwa kigambo kusinza. Era ne twalaba bwe twali tuyiga mu conflict eri nti ekyasinga ne Sitaani ng'ayagala Katonda ate ye asinzeemu ye. So kaakati mu mbeera eno omuntu ono eyali akwatiddwa dayimooni ajja mu maaso gadduka mangu n'ajja mu maaso ge nga omuntu oli amulimu yayagala okuwonyezebwa, to be freed, kubanga emizimu gino gyo gyali nagyo giba gyagala kusinzibwa. Naye omuntu eyali munda muli nga ayaayaana okuba ng'ayagala awonyezebwe oba asumulwe okuva ku dayimooni ono. Omusajja ono nga Brian bw'agambye tayinza kuba nti dayimooni eyafukamira yerajana naye lesoni gyenfunaawo enkulu nti ffenna tulina zi dayimooni ezikuba. Buli muntu aliko dayimooni ye zina bwe zituuka nga nagalajana tegakyalimu, wegala osumulukuke, obulamu bwonna bwetuze bwonoonese, maka gafudde, bizinesi zifudde, ate ng'ebizibu gwo byereetako, gwe weesala n'amayinja, gwokola oti nga mu bantu tekyaliyo kisoboka kukoleka kuyamba. Naye ne bwe mubamu akatono katya akasaba Yesu akuyambe, awulira. Nja kusaba mukadde tuyongereyo 7 paka 13. Ng'agamba nti onvunaana ki Yesu omwana Katonda ali waggulu ennyo. Nkulaliza Katonda tombonereza, kubanga yamugamba nti vva ku muntu ono gwe dayimooni. N'abuuza nti erinnya lyo gwani? N'amugamba nti erinnya lyange Legion, kubanga tuli bangi. N'amwegayirira nnyo aleme okubagoba mu nsi eyo. Awo ku lusozi waliwo eggana ly'embizzi eddene nga zirya. N'amwegayirira ng'amugamba nti tusindike mu mbizzi tuziyingiremu. N'amukkiriza. Dayimooni n'avaamu n'ayingira mu mbizzi, eggana ne lifubuutuka ne liserengeta ku mbangabanga. Nnyanja zaali nga 200 ne zifiira mu nnyanja. Kiki kye tulabawo awo mukyala Kabiito ku Yesu Kristo? Nti Yesu Kristo kye tumulabako nti waakusaasira. Weewaawo omusajja ono afukamidde, eddoboozi lye libuutikiddwa erya dayimooni, kuba dayimooni yaleekaana
totuvunaana naye Yesu yawulira okuyayana kw'omuntu oli mubireekaana ekitegeeza nti wadde dayimoni eyinza okuba enneesibyeko bwe mba nga nsigazzaamu akatini akasobola okujjukira nti nzire ew'omutonzi wange ampulira era n'akola kye neetaaga. Mu kuyiga kuno twakirabye nti Yesu Kristo kyamukakatako okuyingira eryato asale adde eri okujja okuwonya omwami ono kabe kalinga oyo omu yekka Geresene. Kyenayizeewo era kyenalabye nti Katonda bw'alaba ng'oli mu mbeera eyeesibiddwamu nga tosobola kugivaamu afazaali yatambula n'akutuukako. Kino ate kyatuwadde ekyokuyiga ekirala. Katonda takoma ku Bayisirayiri bokka. Naye alumba n'abamawanga amalala. Kubanga Abageresene tebaali Bayisirayiri. Baali bannaggwanga. N'olw'ensonga eyo kigambo kikulu nnyo okutegeera nti Yesu Kristo talina gw'atayagala okwetooloola ensi yonna. Atwagala kwenkanya. Nkadde nsaba tweyongereyo 14 paka 17 kuba waliwo kye boogedde eky'embizzi zino bannannyinizo tulabe kyabakola kitya. Awo abaali bazirunda ne badduka ne babulira mu kibuga n'abo mu byalo ne bajja okulaba ebibaddewo bwe biri ne batuuka wali Yesu ne balaba yaliko dayimoni ng'atudde ng'ayambadde ng'alina amagezi oyo yaliko ligioni ne batya. Abalaba ne babannyonnyola ebimubaddeko oyo yaliko dayimoni era n'ebyembizzi. 17 ne batanula okumwegayirira okuva mu nsalo zaabwe. Sumbaawo ne bamwegayirira ave mu kitundu kyabwe. Nga sineerabira. Yes. Waliwo lesoni gye twayiga emabega eri ng'eriko omutwe nti Jesus wins. Yesu yakwataganako dda ne zidayimoni zino. N'aziwangula kuba tezalina maanyi gamala. Azze ku nsi zirumba n'aziwangula. Naguno guliko zikyalumba. Era akyaziwangula mu linnya lyaffe tulikozesa. Kakati bano abasajja bannyini mulalu ababonyebonye naye ekintu ekyenene ekyentiisa mu kitundu kyabwe akiwangudde awonyezza mu kifo ky'okumugamba nti nende eriyo abalala nga 3-4 jangu nabo bawonye. Olwe Maria bwe bamugamba bagambye nti tukwegayiridde tebamukwata n'amaanyi wakati bamutya bali terrified. Bandi badde bagamba nti bajjeyo emboko pawano genda oti bamwegayirira bwegayirize tukwegayiridde ekyembizi kiramala ne ne bafiirwa omukisa gw'okusigala n'omulokozi. Era ndikoze omulimu omunene nga bwekoleka Kaperunawumu mune tesigala mulwadde n'ogwo. Nga musumba bw'ogambye Jesus wins. Katulabe awangula atya mu Marko 5:18 paka 2. agamba nti awo bwe yali nga asaabala mu lyato oyo yaliko dayimoni n'amwegayirira abeere naye. N'atamuganya naye ye n'amugamba nti genda eka mu babo obabuulire bwe biri ebikulu Katonda byakukoledde ne bwakusaasidde. N'agenda n'atanula okubuulira mu Dekapooli bwe biri ebikulu Yesu bye yamukolera. Abantu bonna ne beewuunya. Amiina. Amen. Amiina nnyo. Gye tuzze tuyiga si bwe kiri nti Yesu asanga
Matayo Omuleevi n'amugamba ngoberera, n'asanga abavubi abaana n'abagamba mungoberere, naye ono ayanguyiza n'emirimu yereese nti kankugoberere kambeera omuyigiriza awo. Naye Yesu amugamba ddayo ogende mu bantu. Lwaki Yesu tamuganya? Lwaki amugamba agende mu bantu be? Mukyala Kabiri. Ndowooza nti Yesu ono atuteeka mu bifo wakakasa nti we tujja okusinga okugasiza. Kuba omusajja ono kyali kyangu nnyo okuba witness mu bantu be. Bwe yagwanga eddalu oba oli awo yeekwagudde saze kati bw'agenda okubanyonyola bannaye nti nasumululwa era yansundula yegundi nti Yakovu muziraba buno bwe bulamu bwe nakola ki bwe nabeerangamu. Kati kyava tamuganya kumugoberera, naye n'amugamba yagenda atuuke eyo Kristo gy'atasobodde kukola ki kutuuka. Ninayo katono nnyo kenzirako emabega. Musumba yagambye nti abantu bano baafiirwa omukisa ogwa Yesu bwe baamugoba. Olwaleero enjiri ebuulirwa netegeeza omuntu n'abeera ku leediyo n'okuwulira n'akola ki? N'awulira naye n'agaana okutegeera amazima g'ekigambo kyani kya Katonda. Ng'abasajja bali bannannyini mbizzi bwe baagoba Mukama waffe n'akola ki? N'agenda. Kazirazeeyo ku musajja ono ali e Dekapooli, tulabanga omusajja ono afuuka ekyokuyiga eri abantu be, era abantu be bamutunuulira ne bamulaba mu ngeri yaki yanjawulo ng'akola omulimu ogw'enjawulo. Abantu bano newankubadde nga Yesu taliiyo bongera okumutegeera n'okumumanya nti waliwo omuntu asobola okuwonya enki eddalu n'okugoba dayimooni. Omwami ono njagala nkyogere mu Luzungu nfune engeri bwenki nkifuunula. Omwami ono he had an encounter with Jesus. Nga simanyi oba tubisobola biteeka mu percentages, nga mu percentage ate ye ategedde nnyo Yesu Kristo n'obubaka n'akiraba nga n'okusiima. Omuntu ono gwe tulaba ng'engeri gy'abadde abonaabonamu ng'asulana mu mpuku, bonna n'ekyalo kyonna kitegedde nti ono ye twamunaaba twamukola ki twamuvaako n'enjegere abeere eyo. Omuntu ono bw'avaayo ng'ate y'omu yagenda okubuulira obubaka obw'okuba nti yasumululwa, butegeerwa nnyo kubanga bulabika eri abantu be. Yesu Kristo ono atuukiridde omuntu ono and bafunye enkolagana, oba oli awo ate abayigirizwa abaali batambula naye gye baali tebannaba kutuukako. Nga bw'atuuka n'ayogera ekyo kyokka ky'ategeddeko ky'amanyi ku Yesu Kristo, bangi bajja kutegeera obubaka buno. Era bano abalondebwa na babiri tebannaba na kutumwa. Tebatumwangako tekufuluma bagende. Naye ono immediately agenza kutwala bubaka ate n'abeera effective. Kubanga tulina obujulirwa nti oluvannyumako Yesu bw'agenda okuyita Dekapooli nga bangi bamwaniriza nga omusajja amaze okubuulira enjiri. Ye yali njiri, yali amaze okufuuka enjiri. Kyabulabe okubaako Yesu kyankoledde nenkituwulira. Anti yega nti ettaala we bagigireza negiteeka wansi w'ekitanda bategasizza. Toyanziza ng'omukyala gwe tusomako mu Yokaana Omusamaliya omulungi, Yokaana ensula ey'okuna, nti bwe yaddayo n'abuulira ekyalo kyonna n'ono naye kye yakola, era nga Musumba bw'agambye kye tunaalaba eyo maaso nti Yesu bw'agenda okuddayo Yesu bamwaniriza, naye olw'okubanga omusajja ono yali akoze background ennungi, Yesu agenda okutwalayo obubaka nga already babumanyiiko kubanga omusajja yali akoze eki abula. Naye njagala tweyongereyo wagambye Yesu nti Yesu nawe naawiniize. Bano we bajja ne bamwegayirira wandisubire nti yandikayanyeeko.
oba yandi resistance lwaki munegayirira okugenda mwandeta nasooka abeebasaawo kubanga yalina obuyinza obwateesa ennyanja ate alina obuyinza okugyeko dayimoni naye teyakayana nabo mwebakaawo teyakayana nabo teyakaka naye okukakana ng'era yawangudde because he wins. ekyo nno kituwa ekifaananyi nti katonda waffe tatukozesa nga ye bw'ayagala ffe twesalirawo dembe naye ye taviiramu awo ekyomukisa omulungi ye taviiramu ki awo katweyongereyo bannaye ekitundu ekirala kigamba ku kyesuubo oba ekigaali ne Yesu on the roller coaster with Jesus. Mark sura 5 onyiriro lwa 21 paka 24. awo Yesu bwe yawunguka nate mu lyato n'atuuka emitala ebibiina binnya bimukuŋŋaanira waali ye ng'ali kumpi n'ennyanja. Omu ow'oku bakulu b'ekkuŋŋaaniro erinnya lye Yayiro n'ajja bwe yamulaba n'avuunama ku bigere bye n'amwegayirira nnyo ng'agamba nti omuwala wange omuto ali kumpi on'okufa, nkwegayirira ojje omuseeko emikono gyo adde mu mbeera ye alamuke. N'agenda naye kibiina ekinene ne kimugoberera ne bamunyigiriza bawedde. Tweyanza Yayiro ono yaani kyekibuuzo kye tutandika nakyo, yaani ono mukyala Kabiito? Yayiro yali omu ku banene ab'omu kkuŋŋaaniro ate ye mukulu w'ekkuŋŋaaniro ate gye twatandikira nga tulaba nga bajojobya baagala kunoonya nsonga ebakwasa Yesu ono kubanga balabanga amenya amateeka abakulu b'amakuŋŋaaniro bwe kati oba nandigaye nti oba yali akulembera abakadde b'ekkanisa ekiseera ekyo naye nga banoonya nsonga. Yesu bamulaba omuvvoozi tebannamulabawo nga mwana waani wa Katonda era bajjanga bamulinnya kagere okulaba nti katunoonye ensonga etukola ki etumukwasisa. Wano Sabbiiti akoze bw'ati kati ye Yayiro ono ayogerwako ng'era tebaagala ku identifyinga nani na Yesu yali omu kwabo. Naye ekiseera kino tumulaba alwazizza omwana biri byonna tabifuddeeko. Ekizibu kye akakasa bulungi nga Yesu ono asobola okukola ki okukikolako. Toyanziza Muzumba lwaki Yayiro ono kubanga mukyala Kabiito atugambye yali mukulembeze wa kkuŋŋaaniro kitegeeza baalinga bangi abalala abalinga ye, naye lwaki Yayiro ono akola ebinamwogezaako mu banne? Kubanga atugambye wano olwa 23 if you come she will live. Okujja kwa Yayiro kuno yali ategedde ddala Yesu oba it was a last resort n'agamba kangezeeko wano okusinziira ku kikolwa kye yakola waliwo ekyali kikyuse mu bulamu bwa Yayiro kubanga nga bw'ogambye okuva yina gy'afukamira Yesu mu public nga nabali weebali alina amaloboozi mu mutima gwe g'asirisiza n'agamba nti bamwogere oba mungoba ku mulimu mungobeeko kubanga akakiiko kajja kutula olw'eggulu. Otegedde watuswazizza n'ogenda ofukamirira akasajja sajja tulyako sho tulwaniridde ekintu kino okumala ebbanga ddene yakajja disciplinary committee tugende bagiyita batya amaloboozi ago gonna Yayiro yaganzikiza n'ebigambo bye yakozesa bikulaga nti alina waatuuse ku Yesu kubanga agamba mu Luzungu agamba please come and put your hands on her so that she will be healed and live. Yekimanya atya nti Yesu bakwatako byalabako tulina abalala betumanyi abali mu bifo ne baguma ne bakkiriza Yesu ate Nikodemu
Yusufu we Masaya n'abalala. Ekitegeeza Sabula Lesson gye tuyigamu wano, olina wootuuka ng'ofunye encounter nga Brian bwe yagambye, n'ozikiza amaloboozi agandikulemesezza. newankubadde dayimoni awogana nnyo nga liri lye liwulirwa. Omukulu w'ekkuŋŋaaniro ono Yayiro, eky'omwana kyamutuuka wala. Ensonga eyitibwa ey'omwana si nnyangu. Olw'okubanga si nnyangu, Yayiro ne bwe yandibadde nga yalaba omusajja oli Yesu gwe yawonya, omwana aliwa n'ataawa, agamba nti oba kiba kikole ki kibe kaŋŋende omusajja ono. Bino ebyokugamba mbu ndi mukulu wa kuŋŋaaniro n'abisiba ku ki? Mu Luzungu twalinga nti was desperate. Aweddemu Desperado. Obuyambi bwe bwokka abusuubira mu musajja ono, ate nga akakasa kubanga omusajja ono agenza awonya abantu. Abantu b'engeri Yesu abakola atya? Abaaniriza. Abakolako. Ate tatujjukiza byayita. Amiina. Mwali mu njojo bya luli. Amiina. Mukadde nkwasiza ku mmere yange. Bwetu kubanga avaawo agende wa Yayiro naye waliwo ekibeerawo wakati. Naye ffe twagala tusooke tumalire Yayiro lumu tumumalirize, tukomewo kwekyo ekyaliwo wakati mu lugendo okutuuka ewa Yayiro. Kade nja kusaba obuuke tugende mu Marko Sura 5 onyolwa 3:5 paka 4:3. Abo yali akyayogera abava omukulu w'ekkuŋŋaaniro ne bajja nga bagamba nti omuwala wo afudde. Oteganyiza kinate omuyigiriza. Yesu n'atakisaako mwoyo ku kigambo ekyogeddwa. N'agamba omukulu w'ekkuŋŋaaniro nti tutya, kkiriza bukkiriza. N'ataganya muntu kugenda naye wabula Peetero ne Yakobo ne Yokaana muganda wa Yakobo. Ne batuuka ku nnyumba ey'omukulu w'ekkuŋŋaaniro, n'alaba okwaziira n'abakaaba, n'ababa ebiwoobe ebingi. Abwe yayingira n'agamba nti kiki ekibaaziira nnya n'ekibakaabya? Omuwala tafudde naye yeebase bwebasi. Ne bamusekerera nnyo. Naye bwe yafulumya bonna n'atwala kitaawe omuwala ne nnyina n'abo abaali naye n'ayingira omuwala bw'ali. Awo n'akwata omukono gw'omuwala n'amugamba nti talisa 10, okutegeezebwa kwakyo nti omuwala nkugamba nti golokoka. Amangu ago omuwala n'agolokoka n'atambula, kubanga yali akamala emyaka 12. Amangu ago ne bawuniikirira okuwuniikirira okunene, n'abakuutira nnyo buli muntu yenna aleme okukimanya ekyo, n'alagira okumuwa ekyokulya. Kantandike ne Musumba. Olugero luno mu Makko, mu Matayo ne Luka mweruli. Kiki kye tulabawo wano ku Yesu Kristo? Tulaba ku Yesu. Tusooke kukiraba ku Yayiro. Tusooke ku Yayiro. Yayiro ali mu crowd. Afa. Naye Yesu gye yazze olwamugambye teyamubuuziza kintu kirala kyonna yagambye nti tugende. Naye tebalina gye balaga olw'onnasisi w'omuntu. Yayiro afa. Buli kyalaba ekirwisa olugendo ayala kuteekako obugombe bwa ambulance batuuke mangu. Bw'obeera ggwe Ababaka bwe bajja mulowooza bagamba Yesu Yayiro mukerere mu kuyayaana mu kukola ki? Bwe bajja baanoonya Yayiro era bwe baali bamugambye nti totawanya musomesa. Bamuyita na musomesa, tebamuyita mukama waffe. Totawanya musomesa, ebintu byayononesa dda. Yesu gyali nga yabiwulidde dda.
n'amanya nti Yairo ayinza n'okuva mu crowd muno, n'adduka agenda alabe akole ku by'okuziika. N'amugamba nti Yairo totya, guma. Ekifaananyi kyenfuna ku Yesu awo bannange, konsaani ye eri so personal. Bw'aba asazeewo kukukolera tajja kuyima ku kituuti agambe nti mwena abalwadde mukwata wali obulwadde muwone. Ala kudiringa naawe personally. Laba bw'anoonyayo Yairo mu crowd muno mukerere n'amugamba nti totya. Kkiriza. Yairo yawulira atya muli? Yaguma. N'aguma. Number 2. Ono nno omusajja ndiko. Webale nnyo. Kyekibadde ekyokubiri. He's in the crowd. Abali mu crowd bona bali awo yabasisi nayo basindika obuzindisi. Naye mulimu Yairo. Yairo njawulo kine crowd eno yonna. Ava ku bukulu. Mu mbeera eziriwo. Mu kibiina ky'erodde Yesu. Njawulo ki wakati wa Yairo ne crowd? Nti Yesu amumanyi. N'erinnya lye alimanyi, n'okugenda agenda wuwe, n'okukolakola ku nsonga ye, newankubadde asooba mwendi, angambye n'okuŋŋamba nti guma. Oba tutuuka kawungeezi andiko. Omuyigiriza omukyabo n'agamba don't just be in the crowd, press through it. Nakagadde nnyo naye nga simanya ne bwe nkavunula. Tobeera bubeezi mu kibiina, waguza mu kibiina. Waguza, beera nga Yesu omulinako, ali ku agendayo. Amaloboozi tegakukkiriza gakugamba togenda, yafudde dda, tomutawaanya. Naye gwe oli ku agenda ya Yesu, ne Yesu ali ku agendayo. Zammwe za babiri, his personal. Mukadde kiwanuka. Tulabanga we mugambye nti Yesu Yairo amwina mu bwongo nti ngenda kukola ku nsonga ze. Naye ate nga waliwo ne gwateeka okukola kaawo. Gwatanagamba Yairo nti Yairo ekiŋŋaanya okukolako kati waliwo gwe ngenda okukolako. Kati naye nsaba tumusomeko kuba mu lugendo olwo Yesu alina omulala gw'alina okukolako. Naye tannabuulira Yairo gw'agenda kukolako. 25 Marko sura 5 nnyiro 25 paka 34. Omukazi yali alwalidde ekikulukuto eky'omusaayi emyaka 12 yatengejjanga ennyo eri abasawo abangi n'awangayo bye yali nabyo byonna, so n'atabaako kimugasa, naye neyeeyongeranga bweyongezi okulwala. Bwe baawulira ebigambo bya Yesu n'ajjira mu kibiina emabega we n'akoma ku kyambalo kye, kubanga yagamba nti bwe nkomako obukomi ku kyambalo kye n'awona. Amangu ago ensulo ey'omusaayi n'ekalira, n'ategeera mu mubiri gwe ng'awonyezebbwa ekibonoobono kye. Amangu ago Yesu bwe yategeera munda mu ye amaanyi agamuvuddemu, n'akyuka mu kibiina n'agamba nti ani ankomye ku byambalo byange. Abayigirizwa be ne bamugamba nti olaba ekibiina bwe biri bikunyigiriza, n'ogamba nti ani akomyeko. Gwe naawe n'otusobera. Ne yeetolooza amaaso okulaba oyo akoze ekigambo ekyo. Naye omukazi ng'atya, ng'akankana, ng'amanyi kyabadde, n'ajja n'afukamira mu maaso ge n'amubuulira eby'amazima byonna. N'amugamba nti omuwala, okukkiriza kukuwonyezza, weegendere n'emirembe owonere ddala ekibono kyo. Amiina. Bwe tukisomako awo ekikulukuto oyinza obuta kitegeera bulungi, naye musumba baatulaze eki mu lesson implications ki ekikulukuto kino kyekyaleeta ku bulamu bw'omukyalo ono. Omukyala yenna mu Isirayiri bwe yabeeranga mu nsonga z'abakyala yabanga atali mulongoofu okumala ebbanga okutuusa lwawona n'azivaamu.
nga waliwo ne byatagendamu ng'olukuŋŋaana lw'okusaba eddiini. Abeera isolated. Omukyalo ono nga tava mu nsonga ekitegeeza ye yali ani clean ebiseera byonna, okufaananako n'omugenge nga tasaanana ku associatinga nnyo mu society nnyo kubanga ali ani clean perpetually. Bw'aba yali mukyala mufumbo n'ayingirirwa ensonga efaanana bweti, ensonga yali emala okumugobya mu bufumbo, era kiri likely nti ono omukyala yali yali alekeddwawo. Bw'aba yali tanafumbirwa teyafumbirwa olw'embeera efaanana bweziti. Bw'aba yalina mulimu gwakola bizinesi ekalidde olw'abasawo abangi, aveewo ono n'agenda ewooli. Omuwandiisi omu kyeyavudde agamba nti Mubumpimpi she was a living dead. Yali isolated. Yali simulongoofu. Ng'afaananako n'omulalu waffe oli eyali omulamu naye nga mutuufu yali mufu. Kyabawulira ku Yesu n'agamba nti nja kugenda. Olw'okubanga Yesu munnaddiini kiyinza obutakolera bwe ngenda ne musaba nentandika okwenyonyolako nti sebo nimu ekikulukuto ky'omusaayi, bajja kumbuuza otuusa otya wano oyiseewa. Ani akuwadde olukusa? Naye bwe ngenda nenfuna omukisa nenkwata bukwasi. Tetunaba kulabako wontunawonaana mukyala wajja ID eno, kubanga Yesu abasinga bawonya yabakwatako. Naye ye yeefunye ekirowoozo n'ava ku crowd n'agamba nti nze senga mumukwatako bukwasi ku kirenge ky'olugoye nja kuwona, n'alumba. Akabito lesoni ki gye tulabawo ku mukyalo ono? Omukyalo ono yalina okukkiriza, era okukkiriza kuno kuwamuwaliriza okuyita mu lujjudde lw'abantu olwo atuuke ku Yesu. Teyafaayo baabalala bamubuuza nti ate gwe oyisa otya wano, olina kubeera eri totusemberera n'ebiringa ebyo. Ye nga tageti ye eri nti ne bwe naakwata bukwasi ku kyambalo. Okukkiriza kw'omukyalo ono kwakuyiga kw'amaanyi gye tuli. Tweyanziza tusigaze eddakiika 3. Nedda sebo 2. Ande manya ogamba nti 10. Tusigaze eddakiika 2. Sebo mu dakiika ezo 2 kantuleka akatundu katono nnyo. Yesu lwaki agamba omukazi ono? Lwaki alinga amukaka aveeyo abeeko kyagamba? Kubanga ng'ogyeko kumukaka Yesu yakyusa direction mu crowd muno n'alekera omukazi ono we yali. Omukazi n'amukwatako, Yesu n'amanya nti amukuteko. Kiki lwaki yalinga ng'eyamukaka? Si kumukaka, eyamusikiriza abeeko kyagamba. Bubeerenga obujulirwa eri abalala nti sikola ku biri byokka, n'ebifaanananga bino nabyo nsobola okubikolako. Pozi n'akalala ak'enjawulo akali ku mukyalo ono, bw'agenda eri ew'omuwala wa Yayiro amugamba nti muwala golokoka. Noono bw'amala okumuwonya amugamba nti muwala okukkiriza kwo kukuwonyezza. Ekitegeeza atulaba kyenkanyi. Nsebo ekibuuzo ky'obuuzizza abayigirizwa be yali nabo n'ekibiina bonna baali bagamba nti ono mulalu, wagamba nti bamukoonyeeko ku kibiina kino ekinene bwe kiti. Kati nga tebalina kye balowooza nti waliwo awonyezeddwa mu kibiina. Yesu kyava agamba omukyalo ono, ani ankoonyeeko? Omukyalo ono n'avaayo, bw'afukamira ekibiina kyonna kitegeera nti wamma Yesu kyabadde ayogera ge maki, ge mazima, waliwo amukutte ku kyambalo. Kenjagala okusembyayo nze nange
najjemu ekyokuyiga kino nti ekyamazima tusobola okubeera nga tuli mu kibiina ekinene era nga tuli mu ne Kristo, naye are you really connected? Ako ono omukyala wadde yali mu kibiina kino naye ye yali anoonya connection ne Kristo, era we yagifuna bwati ku kyambalo n'awonerawo. Abasigadde bamwekoonako naye nga connection wali teyanziza atako mbadde sigalowooza kakati n'ekisembayo kale nga bw'osembyeyo nange kansembeyo nange nsembeyo. Omulalu bamugamba nti genda otegeeze Katonda byakukoledde. Mu kubyogera birina effect ku baabiwulira. Yafuuka missionary. Yesu ayagala okuba omukazi ono omukisa gwe gumu mu public ennene yenkanidde wano. Omukazi oba Yesu n'abantu yabasirisa bawulirize. Omukazi n'ayogera ebikulu Katonda byamukoledde. Ng'omulalu oli we yakola ki? Biteekwa okuba nga nabyo byalina effect ku baabiwulira. Kyeyanziza katwebaze Mukama Katonda, tukwebaza okuba nga otunoonya buli kaseera. Mukama Katonda, tusaba tukuume enkolagana gye tulina naawe. Mukama Katonda, ffenna tulina emiyaga egitusumbuwa, tulina zidayimoni ezitusumbuwa, naye Mukama Katonda tusaba ozikoleko, ozigobe. Tusaba emiyaga egiri mu ffe ogizikize mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Amen.